This is Diaspora TV, your number one global network. Seera kano ng'ekigambo kigenda okuyigirizibwa. Nsumba Kabuye, webale nnyo webalire ddala n'abaluganda mwenna ababadde bateesa ku kigambo ky'okumanya Katonda nga y'abasookera ddala. Nsumba Kabuye, ogenze n'oyogera nti tosobola kwagala mukyala wo kusooka kusinga Katonda. Kikulu nnyo, ekintu ekyo kinene, kubanga Katonda mu bufumbo bwo totunuulira bufumbo, totunuulira mukyala wo, otunuulira Kristo. Mukyala wo ne bw'aba akoze ekintu, oba otunuulira ani? Gw'oba wategeeragana na Kristo, tewategeeragana na mukyala wo. Kati awo kiba kigenda kwanguyira okugondera, kubanga oba ogondera Kristo. Abooluganda batuuliriza olunaku olwaleero, amanya n'eddoboozi Godfrey Ssempebwa Mubiru, nga ndi ne Sister Suzette naye tannaba kubeerawo, nga ndi ne mukyala wange Great Mubiru ali mu byuma olwaleero. Tubaaniriza nnyo nate ku mukutu gwaffe ogw'okudda eri amazima ga Bayibuli, nga tujja okusomesa Bayibuli nga bw'eri, nga tetwogera byaffe naye nga Bayibuli eyogera gye tuli. Twebaza nnyo abali ku cyberspace era mwenna abaliko Mukama abawa omukisa olw'okutwala akadde kano okubeera nti mwewaddeyo okuwulira ekigambo kya Katonda. Sister Frida, thank you very much okutambuza enjiri wonna. Olunaku olwaleero olunaku lwakuna, twogera mu lulimi Luganda, kansubire lwe luno Luganda lwe tutereeza. Njagala obaaniriza mwenna abagenda okulira nga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera ng'oyiga naffe. Njagala ofune ekitabo, njagala ofune Bayibuli, njagala ofune essimu. Ebintu ebyo bisatu bina n'ekkalaamu, kubanga ogenda kuwandiika. Ogenda kuwandiika ebyawandiikibwa wansi. Ebyawandiikibwa bino oddeyo obisome. Amiina. Ebyawandiikibwa oddeyo okole ki? Obisome. Just give me a second. Hallelujah. Ebyawandiikibwa oddeyo obisome osobole okukola ki? Okutegeera ky'oli mu Kristo gwe nga omukkiriza. Kakati olunaku olwaleero tuli ku buyinza omukkiriza bw'ayina mu linnya lya Kristo. Obuyinza gwe ng'omukkiriza bw'olina mu linnya erya Yesu Kristo. Era njagala nga tetunnagenda wala nnyo, akadde kano nga tetunnakatwala, njagala osheyalinge eri abantu abalala basobole okukola ki? Basobole okumanya nti ekigambo kya Katonda kibuulirwa essaawa eno. Amiina. Basobole okumanya mbu ekigambo kibuulirwa mu linnya erya Yesu. Abaakagendako mwenna mbaaniriza nnyo okujja ku mukutu gwaffe Back to the Bible Truth, ng'ekigambo kibuulirwa mufune okutegeera mu Katonda, kubanga buli lw'otetegeera gwe ng'omukkiriza oba totegedde ebigambo bino ebyakuwandiikirwa. Tusabe. Oba mmaze okusharinga, bawaddeyo miniti emu, tusabe. Taata, tukwebazizza nnyo olw'akaseera kano k'otuwadde mu maaso go okujja okuwulira ekigambo kyo. Twebazizza olw'omulimu gw'okola mu ffe buli lukya okuyiga ekigambo kyo. Pawulo agambye ng'awandiika n'agamba kyenva sirekangayo okwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange. Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'ekitiibwa, abawa omwoyo w'amagezi n'olwaleero gwe tugenda okufuna n'okubikkulirwa mu kumutegeera oyo yawandiika gye tuli, nga tumuliisibwa n'amaaso g'omutima gwaffe okumanya essuubi ly'okuyitako bwe liri, obugagga obw'ekitiibwa obw'obusika bwe mu butukuvu bwe, era obukulu obusinga ennyo
obw'amaanyi ge erifa abakkiriza bwe buli ng'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu. Era olwaleero amaanyi ago n'obuyinza tugenda bikozesa taata nga twogera eri embeera enkyamu, nga twogera eri ebyagala okututawaanya mu kukkiriza kwo. Taata twakkiriza gwe Kristo ali atudde mu ffe, era oyo eyatuwa obulamu obutaggwaawo, eyatuzuukiza mu bafu. Taata tukwebaza nti buli kinoomu ali ku mukutu guno ogwaleero ekisibye ku maaso g'okutegeera kigenda kuvaako. Twebaza olw'erinnya lyo nga tuyita mu linnya ly'omwana w'omuyeka Yesu Kristo mukama waffe, buli omu n'agamba nti amiina. Abooluganda tutandise tuli ku buyinza bwe tulina, naye jjo nabadde ntandika nagambye nti kansooke njogere ku kigambo ky'omukkiriza. Omukkiriza y'ani? Omukkiriza y'ani? Kubanga emirundi egisinga ffe ng'abakkiriza tetumanyi kiki kye tuli. Omukkiriza ye omuntu akkiriza Kristo. Okusharinga. Okay. Mulindeko katono wano. Waliwo bensharing abadde tebafunye. Yes. Okay. Mulindeko mumpeemu katono wano. Ya. Hallelujah. Mala okusharingako wano basobole okufuna post eno badde babuuza oba ngisharinze. Ya. Ngisharinze mugenda kugifuna kati tugende mu maaso. Omukkiriza yaluwa? Omukkiriza yoyo akkiriza Kristo. Genda ku Bible truth. Back to the Bible truth. Omukkiriza yaluwa? Yoyo eyakkiriza Kristo, eyakkiriza nti Kristo mwana wa Katonda. Amiina. Yoyo eyakkiriza nti mwana wa Katonda, nakkiriza nti Yesu yafa, n'aziikibwa, n'azuukira, era obwo bwe buliwo oba ge mazima g'alina okumanya. Omukkiriza atannaba kukkiriza nti Yesu Kristo mwana wa Katonda yafa, n'aziikibwa, n'azuukira, akyalina obuzibu. Akyetaaga okusoma, okusomesa okutegeera ekyo. Kyova olaba nti bw'oba tonnategeera mazima gano, oba owa buno obujulizi nti Mukama ampadde ennyumba, Mukama ampadde emmotoka, obwo si bujulizi bubi, kubanga ebyasobola obituwa, naye n'abatamanyi Katonda nabo babikola ki? Babiina. Naye omuntu amaze okutegeera Katonda, kansubire mu mpulira bulungi abali ku Facebook ne YouTube ne Twitter, kubanga ndowooza eddoboozi liyitamu bulungi, nti omuntu amaze okutegeera Katonda n'okumanya Katonda by'akola, obujulizi bw'alina okuwa nti neebaza Katonda kubanga nkuze mu kumutegeera, neebaza Katonda kubanga nzijje ku ddaala ly'okumumanya ne neeyongera okumumanya, nga wakyaliwo ebintu oba okuze mu kutegeera spiritually, mu by'omwoyo. Amiina. Kati omukkiriza olwo aba akola ki? Aba akola. Kyova olaba omulimu gw'ekkanisa omukulu ennyo eri omukkiriza kwe kumusomesa ebintu by'omwoyo. Omulimu gw'ekkanisa kwe kusomesa omukkiriza okukula mu bintu by'omwoyo. Ekkanisa erina okusomesa omukkiriza ono alokose n'akula mu bintu by'omwoyo, n'abeera nga takyabuzibwabuzibwa. Amiina. Nga tokyabuzibwabuzibwa n'empewo n'enjigiriza enkyamu. Tugenda kusomayo mu kyawandiikibwa wano tulabe.
kati bw'omala okwetegeera nti oli mukkiriza wakkiriza ani? Wakkiriza Yesu Kristo n'okkiriza omwana we omu yekka Yesu Kristo. Amiina, nti mwana wa Katonda. Kale tugende tusome mu Befeso. Abefeso essuula 4 tuve ku lunyiriri olw'11 paka ku lw'14. Tuli mu Luganda olunaku olwaleero. Era oyo n'awa abalala okubeera abatume, abalala bannabbi, abalala ababuulizi, abalala abalunda abayigiriza. Lwaki abawa? Olw'okutuukiriza abatukuvu. Baani? Gwe nange. Olw'omulimu ogw'okuweereza, for the ministry, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Gwe guno, nze naawe. Okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza, obw'okutegeera omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu, okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Edda eno ndeeta example olw'okuba njagala abantu abampuliriza bategeere kiki kye njogerako. Edda bagambanga nti omwana talya mutwe oba talya magumba, kyennyanja kirimu magumba mangi kubanga mwana muto, amagumba gajja mufumita. Naye bw'omala okukula bakuwa omutwe. Kati buli lw'okula mu kigambo kya Katonda n'omaturinga mu bintu by'omwoyo, oba otuuse mu kigera nga eriyo ebintu ebitakyakusumbuwa mu kukkiriza Katonda, nga waliwo kye batasobola kugamba nti tokola kino, kuba oba otegedde embalayo nti embala ya Katonda yeeyiyo. Amiina. Oba otegedde position w'oyimiridde, mbeera ki gy'oyimiramu n'ogamba nti ekyo tekinsaanidde. Wano mu Lw'Ekumi agambye tulemenga okubeera nate abaana abato, nga tuyuugana, nga tutwalibwanga buli mpewo ey'obuyigiriza mu kussa kw'abantu mu nkwe olw'okugoberera okuteesa okw'obulimba. Buli mpewo nga zijja zikutwala, bwe bagamba kufukako mafuta ng'ogenda, bwe bagamba kuyira amazzi ng'ogenda, bwe bagamba kuliisa muddo ng'ogenda, oleme okubeera nti ebintu ebyo bigendamu. Agambye wano tulemenga okubeera ng'abaana abato. Kiki kye kitulaga wano? Nti tubeere nga tukuze mu bintu by'omwoyo, nga tetuyuuzibwa nanjigiriza. Nebaza Katonda n'enju yange nti alina omulimu gwatukozeemu. Tetukyayuuzibwa kuba tukuze kati mu kigambo kya Katonda, naye tukyayiga, tukyeyongera okuyiga. Wano tulemenga okuyuuzibwayizibwa n'abo abayina embuulire y'obulimba. Tulemenga okubeera ba victim abatwalibwa n'embuulire enkyamu. Oli najja n'agamba nti leero nina akatambaala n'ogenda. Oli najja nti leero saaviisi yakusumulula bonna abasibiddwa. Olw'okuba tonna bakusomesebwa nti wasumululwa dda, kati gwe bw'owulira nti leero saaviisi yakusumululwa ng'ogenda. Naye manya nti wasumululwa dda. Lwaki wasumululwa? Kubanga ekifo kye kyalimu Sitaani kati Katonda yakituulamu, kitegeeza nti wasumululwa. Naye olw'okuba tonnatuuka mu kigera kya kusomesa kumanya ekyo, golowooza okyali musibe.
kyekyo lwaki tujja ennaku olwokusatu n'olwokuna okusomesa ku kino omuntu okutegeera kiki kyali mu Kristo, kubanga bw'onoomala okumanya ogenda kuyimirira mu maanyi gano ge twogerako olunaku olwaleero. Bwe buba bulwadde obulagire bukuveeko kubanga tebutuula mu ggwe nga Kristo bw'ali naawe bw'oli. Naye ekyo osobola kyogera nga tokimanyi, kitwalirwa omuntu asomesebwa. Bw'owulira ne bagamba nti tugenda kuyigiriza otwala steps 35 okufuna obugagga, nga gwe wuuyo. Kati owooluganda oyina okumanya ebintu bino. Okimanyi nti n'abatamanyi Katonda bagagga nnyo tebatwala steps 35, naye oyina okufuna okuyigirizibwa osobole okutegeera, oleme okubeera omwana okuyuuzibwa osobole okumanya bw'oyimiridde. Manya nti oli mukkiriza, kyekisooka. Oyina okumanya w'oyimiridde nga ggwe omukkiriza, nti tokyayuuzibwa. Kyekyo buli lw'olema okwetegeera kitegeeza nti oba ofiiriddwa omuganyiro kkanisa gw'erina okuteekamu nga ggwe omukkiriza. Kyova olaba nti omulimu gw'ekkanisa omukulu ennyo kwe kusomesa neekuza omukkiriza ono okulaba nti akuze mu bintu by'omwoyo, nti takyayuuzibwa. Si kujja mu kkanisa n'obeera nti essaawa yonna ogimaze mu kuyimba newankubadde kulungi, oba kusinza newankubadde kulungi, naye okusomesebwa ekigambo kya Katonda. Okimanyi nti n'ennyimba zino ze tuyimba mu kkanisa ziva mu ebigambo bino bye tusoma, mwe muva ennyimba zino ze tulina okuyiiya, ze tuyimba. Bino ebigambo bye tusomesebwa n'omanya n'ogamba Mukama otudde mu nze, gwe Katonda ali mu nze atambula nange, n'omanya nti n'okola rhythm y'oluyimba. Okitegeera? Kati nga ggwe omukkiriza bw'oba tomanyi, kiba kitegeeza nti ki? Ogenda kuyuuzibwa. Naye bw'oba okyali muto mu kukkiriza, oba okyali kumata ng'osomesebwa osobole okukula mu kigambo kya Katonda. Kati njagala tugende kuyigiriza luli mbadde nkyanyweza kigambo kya mukkiriza mu Kristo. Leero tuli ku mutwe ogugamba nti obuyinza bwe tulina mu linnya erya Yesu Kristo. Obuyinza buno bwe tulina buvaawa? Buva mu kufa, okuziikibwa n'okuzuukira n'okutwalibwa kwa Kristo. Olwo ne tuweebwa obuyinza, atudde ku mukono gwa Katonda Kitaffe ogwa ddyo. Era byo byonna tugenda byogerako, twabyogeddeko jjo mu Luzungu, na kaakano tugenda byogerako mu Luganda, nti bwe twogera ku mukono ogwa ddyo tetutegeeza mukono, tutegeeza buyinza. Bwe twogera ku ntebe tetutegeeza ntebe, twogera ku buyinza obwamuweebwa. Erinnya aweereddwa, erinnya lyeyaweebwa buyinza. Agambye nti erinnya obuyinza oba ofiisi gye tukoleramu ekakasa ekyo ekiri mu ye, era ekyerinnya eryo ekiri mu Yesu Kristo. So mu linnya lino mwe twalokolebwa, abakkiriza abampuliriza. Mu linnya lino mwe twalokolebwa, mu linnya lino mwe twasonyiibwa ebibi byaffe. Okimanyi nti gwe omukkiriza wasonyiibwa ebibi? Oba okyesaliza omusango nga gwe omukkiriza? Okyaliwo buli lw'ogenda okusaba, Mukama nze omwonoonyi nsonyiwa, naye nga wasonyiibwa. Banange, Bayibuli yetugamba nti twasonyiibwa,
teri Bayibuli ekyogera etya eri musango eri abo abakola ki tebaliiko musango abali mu Kristo. Balumi 8. Kati wasonyiyibwa tebalina musango. Kati okimanyi nti oli mu Kristo? Kyekyo kyenjogerako wano. Ate bw'oba osoma Bayibuli eno njagala omanye nti bino guno omulimu gwe twogerako kati gwaggwa Yesu tagenda kuddayo ku musaalaba kufa. No, yafa n'afiirira ggwe, n'afiirira n'omwana agenda okuzaalibwa ajja emabega wange, naye yamufiirira. Kikutwala ki? Kikutwala kukkiriza. Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, buli amukkiriza aleme okubula n'akola ki? Abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati obulamu obutaggwaawo tobufuna ng'omaze kufa. Obulamu obutaggwaawo bw'okkiriza ng'obufuna. Haleluya, amiina. Kaakati buli lw'ofuna okutegeera, kikulu nnyo lwaki nnumiriza okutegeera kuno, buli lw'ofuna okutegeera mu Katonda kitegeeza nti ogenda kumanya kiki ky'oli mu Kristo, omanya embala yo, omanya kiki gye tuyita identification, n'omanya kiki ky'oli. Mbagambye nti mu linnya lino mwe twalokolebwa, mu linnya lino mwe twasonyiyibwa ebibi byaffe, mu linnya lino mwe twafunira Omwoyo Omutukuvu atudde mu ffe. Omwoyo Omutukuvu atuula mu gwe nnyumba y'Omwoyo Omutukuvu, gwe omusuza. Amiina. Gwe yakkiriza enjiri ya Mukama waffe. Kubanga bino ebigambo by'osoma bino, the written word, Kristo bino ebigambo by'osoma, buli lw'obisoma n'obitegeera oba otegedde Kristo kyakwagaza. Kati bwe tutunula wano tugenda kulaba ebyo Kristo bye yatuwa okuyita mu lino erinnya. Tulina emiganyiro gye twafuna. Ekimu ku bwo twasonyiyibwa. Wasonyiyibwanga gwe omukkiriza. Ekyokubiri, twatukirizibwa. Ebyo ebigambo byonna bw'obitunulira, bwe tudda mu Luzungu bagamba is a past tense. Kyaggwa, tekigenda kubeerawo. Tuli batuukirivu. Ekyo kirumya abantu omutwe. Oli agamba nti ate mwamubiru nkyayina kyenkola mbeera nti omutuukirivu. Si bikolwa byo, naye okuyita mu kukkiriza watuukirizibwa. Yakufiirira ng'okyali mu biriiri. Kati ekitegeeza si bikolwa byo bye bikuwa obutuukirivu, naye bw'okkiriza mu kufa kwe nti yatwala ebibi byo gw'osobola okubeera omulamu, yatwala endwadde zo gw'osobola okuba owonyezebwe. Kiba kitegeeza okkiriza bukkiriza. Weebale nnyo. N'olokolebwa. Bw'omala okukkiriza n'oweebwa obutukuvu. Kubanga tosobola kukola butukuvu bw'otategeera. Amiina. Obutukuvu ye. Amiina. Okkiriza Yesu Kristo n'ayingira mu ggwe, atandika okukola omulimu ng'ayita mu ggwe. Amiina. Bwe tosobola kukola kintu ky'otamanyi. Kubanga kyali kirowoozo ki. Amiina. N'ensi tennabaawo. Abeefeso bw'atunnyonnyodde nti nga n'ensi tennabaawo yateekateeka omuntu ono okumutonda nga taliiko bulemu. Weebale nnyo. Nakyakunenyezebwa kyonna. Kiba kitegeeza kirowoozo ki. Bwe kiba kirowoozo ki, ye yatandika omulimu, y'ate yagutuukiriza. Amiina. Omulimu gwe guli gumu, kukkiriza. Kati gw'omukkiriza, kyekyo lwaki oyitibwa omukkiriza? Kubanga wakkiriza. Twagambye nga tutandika nti okkiriza ki? Okkiriza Kristo nti mwana wa Katonda, yafa
n'aziikibwa n'azuukira ku lulwo webale nnyo Katonda yayiri mu Kristo amiina ensi nga tagibalira bibi bya Bakolisa ekyokubiri 5 meka 18 19 amiina Katonda yali mu Kristo nga atabaganya ensi nga tagibalira bibi byayo amiina sekitegeeza nti olina kukkiriza Kristo ng'omutabaganya akutabaganya wamu ne Katonda amiina bw'omala okukkiriza ekyo gwe oba mutukuvu oba otukudde aba amaze kamala ayingira mu ggwe oba omaze kati olina kutambula lugendo lwakumanya ekyo ekyaggwa okumanya kuno kukulu nnyo kubanga abalokole abakkiriza bonna ekisinga otusumbuwa butamanya kiki ekyo Yesu kye yatukolera era kye tuyigiriza olunaku olwaleero nti ebintu bingi nnyo Yesu byatukoledde naye olw'okuba tetwewaayo kusoma byawandiikibwa bino bitegeera na kusoma byawandiikibwa bino mu mbala gye baabiwandiikiramu kye bayita context tetusobola kubitegeera oluusi ebyawandiikibwa bino tubisomanga bwe biri ebyawandiikibwa bino muntu ate omuntu ono abikkulirwa amiina akubikkulirwa omutegeere bw'atakwebikkulira tosobola mutegeera kati kitwala kuyayaanaako okumanya omuntu ono gwe wakkiriza ate omuntu ono gwe wakkiriza enkola ye oba embala ye oba enkola ye ewandiikiddwa mu byawandiikibwa amiina kati ebyawandiikibwa bino bye bitulaga Kristo gwe twakkiriza ebyawandiikibwa ki muntu ono Kristo kakati buli lwofuna okutegeera kuno kikuwa ggwe engeri gy'onoomanyamu obuyinza buno bwe bukola nti watuukirira nti tolinaako musango tosobola kwesaliza bw'omala okutegeera toweesaliza musango ate tekikusiba mu butategeera naye buli lw'otamanya omulabe anoonya engeri gy'akusibira mu bintu bye wakola edda buli lw'ogaana okumanya bayibuli kyeva etugambye mu Hoseya 4:6 nti abantu bange babula olw'obutamanya buli lw'ogaana okumanya omulabe agenda kuzza ebikadde biri abireete nejjukira bayibuli etugambye otya mu Bakolisa 5:17 nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo akola ki obeera kitonde kijja kati lwaki omulaba akukomezaawo biri ebyedda olw'okuba tonneemanya kyekyo lwaki akuleetera n'akuzza n'akugamba nti gwe nno mwami mubiru ng'akulaba azannyira ku ndowooza yo amiina naye buli lw'omala okutegeera kikuwa amaanyi mu mwoyo gwo mu muntu wo ow'omunda ne mu kutegeera n'oyimuka mu maanyi n'obuvumu n'okolera mu buyinza obwakuweebwa obubwo manya nti Yesu we yamala okuzuukira n'atwalibwa n'akuwa obuyinza amiina nti obwo bwe buliwo kati bwe tutambuliramu obwo obuyinza bwe buliwo bwe tutambuliramu era kino kye kisumulizo ky'obuliwo nti bw'omala okutegeera oba toyogera bintu bikontana na kukkiriza kwo ng'emirundi egisinga olw'okuba tuba tetunnakula mu kigambo kya Katonda mbagambye nti buli lwe tuyigirizibwa mu kkanisa ne tutegeera Katonda bino bye tusoma mu Bayibuli mwe muva ennyimba ze tukompozinga ezikwata ku ekyo kye tuyize ne tumanya kye tuli naye buli lw'otamanya kikyoli otandika okuyimba ennyimba ezikontana n'okukkiriza kwo kati kambaweeyo example kale omanyi nti Yesu atuula mu ggwe ate oyimba otya oluyimba mwoyo bwokka nojja mu nze naafuna okusanyuka kati tolaba nti wabeerawo confusion ate oba omwoyo atuula mu ggwe ate lwaki omuyita ke
kati kyekyo kye twagala okuyigiriza abantu bamanye kiki kye bali mu Kristo. Tetwagala obeere nga tomanyi Mukama Katonda atuula mu ggwe, Mwoyo wa Katonda atuula mu ggwe. Toyita muyite najja, buli w'ogenda ogenda naye. Kati bino bitwagala tujjeyo tulage omukkiriza atulaba olunaku olwaleero nti bwe mba nsaba nebaza bwebaza ne ngamba Mwoyo wa Katonda atudde mu nze nkwebaza, ompadde amaanyi n'okutegeera n'okumanya. Toyita muyite ku kabusi. Amiina. Kati buli lw'ofuna okutegeera kuno otambulira mu buwanguzi, omanya ki w'oyimiridde. Amiina. Ate nti olwokuba tuludde nga tuyigirizibwa ebbanga bwe lirwawo ng'oyigiriziddwa okumala ebbanga oba olowooza nti ekyo ky'oyigiriziddwa ne bwe kiba kikyamu oba olowooza kikituufu kubanga kirudde ng'ate abajja bakisomesa balaba ng'obeekakasa naye bw'oddayo n'osoma ebyawandiikibwa biba bitugambye mu Bakolinso ekyokubiri 10 olunyiriri olwokuna nti ebyokulwanyisa byaffe si byamaanyi naye byamaanyi okuyita mu Katonda nga bikola kibissa ebigo okwegamba bimenya endowooza etali ya bwa Katonda strongholds y'endowooza eremera ku kintu. Amiina. Na ndowooza enkyamu zonna naye ebyandikwa bitugambye nti tulina obiteeka wansi w'okukkiriza kwa Kristo. Endowooza yaffe tulina okugireeta okugyemulukuka nga twegyemulukukira ekigambo kya Katonda. Amiina. Nti bw'osoma ekigambo kya Katonda ne kireeta okumulisa gy'oli ne kireeta okutegeera gy'oli kiba kitegeeza nti endowooza erina okubeera subject ku kigambo kino. Tolemerayo bulemezi kubanga kati amazima gamaze gazze gy'oli obadde ekintu okitwala olwokwaliwo yakikubuulira naye ng'osoma n'ofuna okutegeera kubanga gwe tutegeera ono muntu. Kati oluganda atuwuliriza gwe tutegeera ani muntu ye Yesu Kristo. Tolemerayo kyova olaba nti buli lwojja okuyiga jangu n'omwoyo w'okukola ki ow'okuyiga. Ate era bw'obanga oli mukkiriza lekawo ey'okuyiga nti bw'owulira ekintu kyonna ekiringa gwe ddayo kyekikubeezesa n'ekkalaamu n'ekitabo nti bw'owandiika gwoddayo oddamu ebyawandiikibwa bino n'obisoma n'ogenda ng'osoma ng'olaba bye bayogedde bituufu. So kati y'engeri yokka y'ogenda okuba ng'ofuna okutegeera. Amiina. Oluganda tuwuliriza eyakatwegattako tuli ku kuyigiriza okugamba nti olina obuyinza mu linnya erya Yesu Kristo, era olunaku olwaleero twagala ku rounding up n'obuyinza buno obutegeere. Tuzze tuyigiriza obuyinza buno okumala ebbanga ddene. Bw'ogenda ku YouTube yaffe, YouTube channel, ojja kulaba series ze tuzze tuyigiriza ezikwata ku buyinza osobole okwezuula. Bw'omala okufuna okutegeera mu buyinza buno ogenda bukozesa mu butuufu. Obuyinza bwe tuyina tebuva eri ffe, obuyinza bwe tuyina buva eri Katonda oluvannyuma lw'okufa n'okuziikibwa n'okuzuukirwa n'okutwalibwa. Tufuna obuyinza obutuweebwa amaanyi Kristo g'alina naffe ge tukozesa. Bw'omala okumanya mulimu ebintu by'otalina kukola. Waliwo w'osobola okutuuka nga boogera ebigambo ebikontana n'enzikirizayo. Tewekkiriranya. Kiki? Tewekkiriranya. Oyina okubeera n'ogamba nti ekyo si kyendi, kubanga omanyi embalayo, omanyi kiki ky'oli. Newankubadde birungi bisanyusa society. Amiina. Naye gwe tebikusaanira. Omukkiriza ayina kweraba mwani mu Kristo. Yesu bwe yafa ku musaalaba yafa ku lwaffe ffe tusobole okuba abalamu. Ekyaleeta Yesu Kristo kwe okujja okutuggyako ebibi kyekyamuleeta. Tugende mu Befeso tusomeko mu Befeso essuula 2 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Muwulire Bayibuli bw'egamba.
bayibuli eyogera gye tuli si ffe twogera, ffe tetuteekamu ndowooza zaffe. Agambye atya, era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula balamu awamu ne Kristo, twalokoka lwa kisa. Bayibuli etugambye bwe twali tuli mu bibi byaffe twali bafu, newankubadde twali balamu nga tutambula. Era bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe. Kino kitegeeza kati revelation knowledge ejja, okubikkulirwa kujja, nti bwe twali tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula balamu. Bw'omala okukkiriza n'olokoka oba mulamu, n'atuzuukiza wamu naye, owulira, n'atutuuza wamu mu bifo by'omu ggulu mu Kristo Yesu. Amiina. Tuli wamu naye. Ebyawandiikibwa bitugambye mu Yokaana 14:16. Kyalambiro so tusomerawo. Yokaana kali kanonyewo. Yokaana 14:16 lugambye lutya? Nange ndisaba Kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Mujjukira aliwe mbagambye nti tekikwetaaga ggwe kuyita mwoyo. Kati wano atugamba nti nange ndisaba Kitange alibawo omubeezi, omwoyo wa Katonda atuula mu mmwe emirembe n'emirembe, abeera naffe. Abooluganda, tumanye kiki kye tuli, nti Yesu Kristo yajja otufiiririra nga twali tufiiridde mu byonoono byaffe, n'atufuula balamu ne Kristo, n'atutuuza wamu naye. Kati kitegeeza nti Kristo waatuula naffe we tutuula. Bwe twogera okutuula tetutegeeza ntebe. Bwe twogera okutuula tuba tutegeeza ofiisi, okutwala ofiisi, okutwala ekifo ekyo mwatudde mwe tukolera eky'obuyinza. Bwe twogera okutwala tuba tutegeeza nti ayina obuyinza. Example gye tuyinza okuwa y'omufuzi atufuga wano. Joe Biden, president, yeah. Nti kati yatudde mu ntebe. Tekitegeeza nti buli kiseera abeera atudde awo mu ntebe. Kiba kitegeeza yatudde mu ntebe, yali mu buyinza. Yali mu buyinza. So kati ne Kristo bw'atudde naffe we tutudde. Webale nnyo. Kiba kitegeeza nti tuli mu buyinza. Obuyinza twabutwala. Bwe yamala otuwanguza, bwe yamala okuwangula okufa n'okuzikibwa n'amagombe, ne tufuuka abatukuvu. Amiina. Bwe twamukkiririzaamu twafuuka abatukuvu. So ekitegeeza nti tuli wamu naye waali we tuli. Amiina. Kyali kye tuli. Amiina. Bw'aba si mulwadde siri mulwadde. Amiina. Bw'aba si mubbi siri mubbi. Bw'aba si mwenzi siri mwenzi. Bw'aba si muyombi siri muyombi. Amiina. Kubanga nfugira wamu naye mu buyinza obwo. Amiina. Kati gw'omukkiriza bino byonna olina okubimanya. Tebigenda kujja bikweteekako mu mutwe bbu. Bino ebintu si bya feeling nti nkiwulira wano kinkoonyeeko. Bino ebintu bya kusoma kutegeera. Kyekiva kikwetaagisa okusomesebwa osobole okukula mu kigambo kya Katonda. Olwo olyoke omanye nti ye waali nange wendi, nti yanzuukiza n'ampa obulamu, ekitegeeza ntudde wali waali. So omukkiriza alina okwemanya mwani mu Kristo, nti Kristo waatuula naawe wokola ki? Wotudde mu kifo eky'obuyinza obwo. Amiina. Nti kyalina naawe kyokola ki? Kyolina kyasobola okukola naawe kyokola. Naye tekigenda kubeerera kyangu kukitegeera nga tokiyigirizibwa oba nga tokisomye
kukitwala. Ekigambo ky'okusoma n'okutegeera n'okitwala kikulu nnyo. Kitegeeza nti Kristo bwali bw'oli bakuyita nti okutabagana kuno kwe tulina na Kristo teri asobola kutwawula. Njagala muwulire ekigambo kino. Abantu bangi bagenda ne bagamba nti olina kyokoze kigenda kwawula ne Kristo, naye olw'okuba kusomesebwa byawandiikibwa na kubisoma bitegeera teri kyosobola kukwawula na Kristo. Mu Luzungu bagamba the union we have with Christ, nobody can separate us. Era okutegeera kw'omukkiriza kwonna kuli mu Kristo. Nti omukkiriza yenna alina access eri Katonda okuyita mwani mu Kristo. Obwa Katonda bwonna bwalabisibwa eri omwana w'omuntu okuyita mu Kristo. Mumpulidde kye njogedde? Obwa Katonda bwonna mu bujjuvu bwabwo bwalabisibwa bwonna mu mwana w'omuntu oyo eyakkiriza Kristo okuyita mu Kristo. Obwa Katonda bwonna bulabisibwa okuyita mu mukkiriza mu Kristo. Mu Kristo. Kwegamba obwa Katonda bwe bwonna omukkiriza ono mwatuula ne yeerabisibwa. Amiina. Mwatuula n'alaga obugagga bw'ekisa kye. Eri omukkiriza ono asomeseddwa, asomye ekigambo kya Katonda n'akibikkulirwa, bw'agenda okukola ebintu byakola ekitiibwa kya Katonda kye kirabisibwa okuyita mu mukkiriza. Naye kitwala omuntu ono okutambula olugendo luno n'okukkiriza omulimu guno ogwaggwa okuba nti gulabisibwa munda mu ye. Amiina. Ogenze n'oyogera ku kigambo ky'okukkiriza, njagala tugendeko mu Filimoni. Pawulo asabira Filimoni essaala amugamba ku kigambo ky'okukkiriza. Filimoni 1:6 amugambye nti okussa ekimu akatuve ku Lwokutaano awulira bwe nawulira okwagala kwo n'okukkiriza kw'olina eri Mukama waffe Yesu n'eri abatukuvu bonna. Eno yali Saala. Okussa ekimu kw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kukola ki? Mu kumutegeera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe n'olwa Kristo. Nti buli lw'osoma ekigambo kya Katonda nga ggwe omukkiriza, olina okukkiririza mu ekyo ky'osomye n'okitwala, n'omanya nti buli kiri mu Kristo kiri mu ki? Kiri mu ggwe. Ate mumanye nti Katonda atukolera birungi byereere. Teri bubi buva eri Katonda. Oyinza okuwakana ekyo n'ogamba bannange ate Katonda tatukola bw'ati. Teri kibi kive. Bayibuli etugambye mu Yakobo nti buli kirungi kyonna kivaawa eri Katonda. Muye temuli kibi. Kati ye ono Yesu Kristo yatulaga Katonda mwe tumwerabisiza. Era bw'omanya Katonda nga bw'ali nti Yesu Kristo kyatakola nekitegeeza ne Katonda teyakikola. Bayibuli etugambye tugende mu Befeso. Mu Befeso essuula 4 olunyolo 27 mbagambye wali nti omukkiriza ayina access, ayina bakiyita batya access mu Luganda, engeri gy'asobola okukola ki? Okutuuka eri Katonda. Amiina. Toyinaawo kisobola kugaana ggwe omukkiriza. Kubanga ekyakugaana kyavaawo. Otyo. Bwe butakkiriza. Bwe wamukkiriza tewatabagana wamu naye. Amiina. Kati okukkiriza okuli mu ye kwe kukuleetera access oba kwe kuleetera engeri y'okutuuka gy'ali. Gwe ekisobola okugaana ki kino? Naye agambye nti towa mulabe ki? So
so temuwanga bbanga sitaani. Buli lwowe bbanga sitaani. Ngenda kuzayo kemabega we twayigiriza nti twasumululwa. Omukkiriza tayina tatuula mu ye. Omukkiriza sitaani tatuula mu ye. Lwaki? Kubanga awaali watuula oli omubi kati Kristo yatuulawo. Amiina. Kati twasumululwa olwedde. Bonna abajja gye ndi tewali ayinza kubajja mu mukono gwange. Amiina. Kiba kitegeeza nti olunaku lw'owulira enjiri ya Yesu Kristo n'ogikkiriza, Katonda ng'ajja, omwoyo wa Katonda Kristo ajja ng'atuula mu ggwe. Kati ekikutawaanya kiri ekintu eki ng'omukkiriza olw'okuba olugendo luno olwaggwa gwe wakkiriza tosomeseddwa ate tosomye kulutegeera. Amiina. Kati bw'oba totegeera kiba kitegeeza nti kiba kitegeeza wasumulwa naye tonnategeera. Amiina. Kati bw'osomesebwa n'olyoka ofuna okutegeera. Bw'omala okutegeera n'olyoka otambulira mu maanyi ag'obuyinza buno obwakuweebwa. Kati engeri yokka gy'oyinza okuba nti onyigirizibwa, kubanga omukkiriza anyigirizibwa bunyigirizibwa, ki ekimuleetera okunyigirizibwa? Ekimuleetera okunyigirizibwa olw'okuba tanneetegeera. Naye ekyo tekimuggyako kiri kyakola ki? Kyakumanya. Kiringa omwana w'okuba nti tannakula kutegeera. Famire eno bwekola tekimuggyako okuba mwana wo olw'okuba tannakula kutegeera. Banange ekyo kintu kikulu nnyo mulina okukitegeera. Olw'okuba omwana tannakula kutegeera famire eno bwekola tekimuggyako kuba mwana wo, kubanga omwana oyo yazaalibwa. Kati naffe twazaalibwa Katonda. Amiina. Bwe twakkiriza Katonda twazaalibwa omwoyo. Amiina. Era ali wamu naffe. Olw'obutamanya bintu bino webikola tebituggyako bulokozi. No, obulokozi. Kyova olaba nti ffe bwe tutategeera byawandiikibwa na kutegeera kusomesebwa kuno tuwa omulabe ebbanga. Gwe wekka omukkiriza gw'osobola okuwa omulabe ebbanga okubeera nti akunyigiriza. Tatuula mu ggwe naye aba akunyigiriza. N'omuwa okukukozesa by'otalina okukula. N'omuwa okujja ku kigambo kya Katonda. Amiina. Buli lw'otamanya kigambo kya Katonda oyogera ebigambo ebitakwatagana. Amiina. Nze nafudde edda toli mufu kubanga oli mulamu kubanga omulamu atuula mu ggwe. Amiina. Nze mbonyeredde bonedde ku nsi kuno tonnabonaabona naye lwakuba tonneetegeera. Tonnamanya. Ensi mulimu ennaku Yesu bw'atugambye naye atugambye nti mpangudde ensi. Ekitegeeza awangudde obubi bwe twemanya atuwa amaanyi n'obuyinza buno okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa. Kubaga nti abakkiriza banaagendanga n'obubonero buno. Satuwadde amaanyi ag'okulinnya ku njaba ez'obusagwa. Enjaba ez'obusagwa it's a figure of speech oba metaphor. Eraga nti omusota gulina obusagwa. Ekintu kyonna ekijja gy'oli nga kirina obusagwa kiba kirabikanga omusota. Naye olina obuyinza naye olina obuyinza. Embeera ey'endwadde, embeera ey'okunyigirizibwa bw'ejja gy'oli ensonga lwaki tuyiga obuyinza. Lwe tumanya obuyinza buno tugaana enkola y'omubi okutunyigiriza. Kubanga yawangulwa dda ky'olina okumanya nti omubi yawangulwa dda. Omubi ono lwaki awangulwa? Omubi ono awangula kubanga yakukema yakema Adamu okumujja mu kifo mwe yali. Kiba kitegeeza yali yeegaana obwa Katonda. Naye gwe bw'omala okukkiriza Kristo okkiriza obwa Katonda okukolera mu ggwe. Kati obwa Katonda bwe buba mu ggwe olina okumanya engeri gye bukolamu. Kati kyovola nti obubi bwonna bwe bujja gw'oba otegedde otyo. Kati n'omanya obubi buno bwe buti bwe bufaanana. Kyensonga lwaki kutwala okusomesebwa eri abasomesa eri abasomba abamaze okutegeera okusomesebwa kwa Kristo. Kubanga Bayibuli eno kyekitabo ekyekulungululira ku muntu ali ogwo Kristo. Nti bw'olaba Kristo oba weerabye kyekiva kikutwala okusomesebwa nti omuntu bw'akusomesa Kristo. Eno Bayibuli tesomesa bya gavumenti, tesomesa bizinesi. Ebyo bintu by'abaana b'abantu biri kuno ku nsi. Egyo mirimu gya kuno gya ku nsi. Katonda yawa abantu obwongo obusobola okukola ebintu ebyo byonna. Kati bw'oba oyagala okuyiga obwa dokita ery'essomero, oba oyagala okuliga ebya finance, gali. Kati ekkanisa yeeyigiriza muntu bintu bya mwoyo.
ku muntu ono okutegeera obulamu obw'omwoyo n'abeera ng'atambulira mu kutegeera mu nsi ey'omwoyo ate ng'ali ne mu nsi eno ey'obulamu. Amiina. Kati gwe owooluganda amaze okutegeera, buli lw'ogaana okumanya ebigambo bino oba ow'omulaba ebbanga okunyigiriza, naye tugambye nti omukkiriza yenna aba akola ki? Aba ategedde nti yasumululwa. Kaakati gwe omukkiriza oba otambulira mu buwanguzi oba okozesa obuyinza buno obwakola ki? Obwakuweebwa. Tusome ekyawandiikibwa ekiri mu Bakolosaayi essuula 2 olunyiriro olw'omukaaga n'olw'omunaana. Kale nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama waffe, mutambulirenga bwe mutyo mu ye. Amiina. Nga mulina emizi era nga muzimbibwa mu ye era nga munywezebwa mu kukkiriza kwammwe. Amiina. Nga bwe mwayigirizibwa nga musukkirira okwebaza. Nga bwe twayigirizibwa, mwekuume tewabeerangawo muntu abanyaga mu bufilisoofi n'ebyobulimba ebitaliimu, okugobereranga ebyayigirizibwa abantu. Mulimu ebiyigirizibwa abantu, okugobereranga eby'olubereberye eby'ensi, okutali kugoberera Kristo. Pawulo awandiika atuwoninga okumanya, wano yali awandiikira Bakolosaayi, naye ffe tufuna okutegeera mu byawandiikibwa bino, tulina okubeera mu Kristo oyo gwe twayigirizibwa ne tukolera mu oyo Kristo, nti twasimbibwa ku musimbi. Tusimbiddwa ku musimbi gw'abaki? Bannabbi, abatume ne bannabbi. Ffe kati bye tuyigiriza, amiina, mu Kristo mwe twakkiririza era mwe tuyigiriziddwa era mwe tusimbiddwa. Kati bwe tumala okutegeera ekyo, kitegeeza n'abalala tugenda bakola ki? Bayigiriza ekyo. Tusimbiddwa ku musingi ne buliwo bwa Kristo. Omuntu yenna aleme okutuyigiriza enjigiriza etali ya Kristo, ng'aleeta obusolosoofu bwe, engeri y'okubuzaabuza. Kubanga omuntu aleeta engeri y'okusomesa ebintu ebitaliiyo, n'afuna ekyawandiikibwa n'akigattako. Naye gwe bw'omala okuyisomesebwa ng'omukkiriza n'okula, n'obeera nga weetegedde mu Kristo n'ebyawandiikibwa ng'obifunyemu okutegeera n'okumanya. Omuntu yenna bw'asomesa ekintu ekitakwatagana ku Kristo, oba omanya nti eyo njigiriza ndala. Naye ebyawandiikibwa bino newankubadde nga bamu babikwata ne babireeta okuba nti baagala okubifunamu, but okubifunamu kw'omukkiriza kwe kuyiga n'okutegeera Katonda, okuba n'embala ya Katonda, n'okutegeera kwa Katonda. Kati gwe ng'omukkiriza olina okumanya biki by'oyogera, olina okumanya kiki ky'oli, nti olina embala ki? Ya Katonda. Ekyo kyawandiikibwa kino kiri mu, leka nkinoonye mumpeeyo eddakiika 2 nkyagala okukisoma. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Yamukkiriza aba alina okumanya ebigambo ebifaanana bwe biti ebisomesa embala ya Katonda, n'amanya. Petero ekisooka 2, Petero ekisooka, Petero ekisooka, Petero ekisooka ssuula 2. Ngenze ku Petero ekisooka. Petero ekisooka, tugenda kumaliriza abooluganda.
essula 2 tuve ku lunyiriri tuve ku lwokumeka otyo tuve ku lwomwenda tuwe tugenda nga kino kyoli gwe omukkiriza agambye naye mmwe muli ggwanga ddonde bakabona bakabaka ekika ekitukuvu bantu banvuma mulyoke mube mubuulirenga okutangaala kwe kwa kitalo tuli bantu banvuma tuli ggwanga ddonde abali mu Kristo amiina tuli bakabona bakabaka ekika ekitukuvu omukkiriza alina okumanya ekyo nti ali ki ggwanga ddonde kika a priesthood kabaka olyoka otambulire mu ekyo olyoka otambulire mu buyinza kikwetaagisa ggwe okukimanya kubanga Kristo w'atuula naawe w'otuula kitegeeza nti olina obuyinza tuli ggwanga ddonde kika kyanvuma abaayitibwa okuva mu kizikiza otyo ne tuyingira mu kitangaala kati kitegeeza nti ebikolwa ebyekizikiza biba tebikyatufuga amiina buli omukkiriza lwamanya nti mukkiriza ali mu kitangaala ekikolwa ekyekizikiza kiba tekimufuga amiina kati ekyo kitwala omukkiriza asomeseddwa n'abeera nga assa ekimu n'omwoyo omutukuvu nti muye temuli kizikiza kiba kitegeeza naye talina kuba mu kizikiza yasumululwa okuva mu kizikiza yanunulibwa okuva mu bwakabaka bw'ekizikiza obwa sitaani amiina n'aleetebwa mu bwakabaka bwa Kristo obw'ekitangaala ekitegeeza muye temuli kizikiza bwembanga muye temuli kibi naye talina kibi kubanga ye yamufuula omutukuvu omukkiriza si yeyefuula naye ye yamufuula omutukuvu ye bwakkiriza Kristo ekitegeeza obutukuvu buba mu ye kati ekyo kiba kitwala obuyinza nti bw'omala okumanya ebyo olwo otambulira mu buyinza nti enkola yonna etali ya bwakatonda n'ekizikiza ogiragira bwe buba busungu bwe kabakajanja bwe buba lugambo bwe buba mize gyonna emibi egyo mize gya kizikiza amiina kitegeeza totambulira mu kizikiza naye ekyo kitwala omuntu okwetegeera amiina n'okuba nti bino ebigambo byawulira ng'asomesebwa endowooza y'okuba nti ekyusibwa nga Baluumi 12 omutume Pawulo awandiise nti tuzze ng'endowooza yaffe obujja tugiza tutya obujja nga tusoma ekigambo kya Katonda buli lwe tutazza ndowooza yaffe bujja na kusoma kigambo kya Katonda tusigala nga bwe tuli niwankubadde twakkiriza baana naye tuba tufiirwa emiganyulo gyaffe mu nsi muno kati tuba tukitwala okumanya emiganyulo gyaffe n'okuba ab'eddembe nga tetusubiddwa mu lugambo tetusubiddwa mu bikolwa ebyokufa naye nga tuli balamu mu ye buli lwe tutegeera obwakatonda buno tuba baddembe tukolera mu kutegeera n'okumanya ebyo Katonda bye yatukolera ate mujjukire nti ebintu bye twogerako byaggwa obuyinza buno bwakuweebwa naye olw'okuba tonnafuna kuyigirizwa na kutegeera tosobola bukozesa okozesa otya obuyinza buno okozesa obuyinza ng'oyogera eri byonna ebyagala okwexaltinga eryaki ekigambo kya Katonda obireeta wansi w'enkola ya Katonda gwe ng'omukkiriza olina obuyinza nga tumaliriza olunaku olwaleero njagala okuzzaamu amaanyi owooluganda mpuliriza era ndaba olunaku olwaleero nti olina obuyinza obwakuweebwa nga ggwe omukkiriza nti wasonyiyibwa watuukirizibwa oli mutukuvu amiina oli mwana wa Katonda omulabe aleme kuleeta nkola ye ey'okuzanyira ku bwongo kuba teweetegedde naye buli lwe weetegeera nti oli mwana wa Katonda omulabe tasobola kunyigiriza kubanga oba omanyi ki ky'oli mu Kristo
Mbaniriza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala cyberspace mwebale nnyo kubeerawo abali ku Facebook, YouTube, Twitter. Tubaniriza nnyo. Thank you for giving us your time. Akaseera kano buli lwakusatu tubeera mu Luzungu, olwokuna tubeera mu Luganda okuva ku ssaawa 2 paka 3. Olwokusatu era ze ssaawa ze zimu n'olwokuna ze ssaawa ze zimu nga tuyigiriza ekigambo kya Katonda. Weeweeyo bw'oba oyagala okumanya otambulire mu buwanguzi. Mbadde Godfrey Sempebwa nga ndi ne mukyala Mubiru, Goreti Mubiru nga ffe tubaweereza olunaku olwaleero. Mukama abawe weekend ennungi banange bwe muba gye muli eyo. Musabire omwoyo gugenda mu Ukraine ne mu Russia. Ogwo omwoyo gukutte, omwoyo gwa destruction, ogwagala okuzikiriza obulamu bw'abantu. Mukama akwate ku bantu abo. Era nga tugenda okumaliriza mukyala Mubiru tusabire tuggalewo twebaza Katonda ekisa kyatuwadde. Kitaffe omutukuvu Katonda omuyinza w'ebintu tukwebaza nate akaseera kano akalungi k'otuwadde ketuzze nate ne tusoma okweyongera okutegeera nti ebyo bibadde bikutta amaaso gaffe bitadde olw'ekigambo kyo. Era oyongedde okutwebikkulira nti okubikkulirwa kuno okwa Kristo kweyongera okukula mu ffe. Amaaso gaffe gamulisibwa okweyongera okumanya okuyitibwa ku watuyita mu tukwebaza eri abooluganda babaddeko ku mikutu gino Mukama Taata nga bawuliriza nti ekigambo kyo kifunye amaanyi eri endowooza zaabwe n'okutegeera kwabwe. Era endowooza zaabwe zisumulukusa okuyita mu kuyigirizibwa. Taata tukwebaza nti obakuza okubajja mu kigero okubateeka mu kigero ekyokumanya. Obonno bakule baleme okubeera nga baleme okuba nga tebayuzibwayuzibwa nanjigiriza zonna zitakola makulu. Naye nga ekigambo kyo kifuna Mukama Taata emizimu bo nga bakula era nga babala ebibala n'ebibala ne bibeerawo. Taata tukwebaza nti obasibira mu bumu obw'okukkiriza n'okwagalana. Era obakuza obatuusa mu kigera ekyokumanya obugagga bw'ekisa kyo obulungi bwe buli gye bali Taata nti wabanunula baasonyiyibwa batukuzibwa batukuvu mu ggwe Taata ow'ekisa. Ebyo birina okunywezebwa munda mu mitima gyabwe. Era okwagala kwo okwa Kristo kulyoke kukule mu bo Mukama Taata kumere emizi Mukama Taata basobole okumanya ekyo kitaffe kye wakola gye bali. Taata tukwebaza eri abo bonna Mukama Taata abaliyo nga Mukama banyigirizibwa okuyita mu ndwadde. Otugaye nti tunaasabiranga abalwadde ne bawona. Era tugobe enkola y'omubi yonna ereeta okunyigiriza emibiri gy'abantu okulanga ginyigiriza. Enkola y'omubi ereeta okunyigiriza emibiri gino okuleeta endwadde eza buli kika. Tuziragira okuva mu mibiri gyabwe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda obulamu ne tukkiriza okuwonyezebwa kwa Katonda okukola. Amaanyi ga Katonda agakola mu mibiri gyabwe. Essaawa eno Mukama Taata amaanyi go gakola mu mibiri gyabwe. Eri abo abeetaaga Mukama Taata abali nabe bayita Mukama nabo tubateeka emikono gyo netusaba nti Mukama Taata obasinkana oteekawo enkola engeri yonna obwetaavu bwabwe bwe bulina okusinkana okuva gy'oli Mukama Taata omukisa. Eri emirimu okolawo enkola Mukama Taata okolawo enzijira emirimu okulaba nti bafuna emirimu. Eri abeetaaga ensimbi okoma ku mitima gy'abantu era n'oleetawo ensimbi ezo okutuuka gye bali Taata omukisa. Tusaba emirembe gya Katonda gye giba gifugira mu bo ne tusaba obulamu bwa Katonda okulabisibwa mu bo. Eri Ukraine ne Russia tugiteeka mu mikono gyo. Tukkiriza nti oli Katonda ayagala Ukraine era gwe Katonda ayagala Russia. Kyetuva tusaba Taata ow'ekisa nti omubi eyajja okubba n'okutta n'okuzikiriza tabalinaako buyinza kubanga wasasula dde omutango eri obulamu bwa buli kino. Kati tulagira omubi okuva ku Russia mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo ne tusabira Mukama Taata ab'e Ukraine Mukama Taata obawambatire mu kaseera kano obawa amaanyi agayimirira eri abo abakkiriza Mukama mu kaseera kano bawa amaanyi agayimirira Mukama Taata era nga kino kyonna kiwedde osobola okubawa obusobozi okubuulira enjiri okuleeta abangi okudda mu bwakabaka. Mukama tusaba ekisa kyo n'obugabirizibwa buli webeetaaga obugabirizi Taata teekawo obuddukiro gwe kiddukiro. Leka emirembe gya Katonda gye giba gifuga mu Russia gye giba gifuga mu Ukraine. Taata tukwebaza nti obaagala era obanunula mu bubi buno era oyintaviininga mu kaseera kano Mukama Taata tukwebaza
n'eri abakulembeze ba Amerika tubateeka mu mikono gyo nabo nga tubakwebaliza nti mu kaseera kano obwa Katonda bwe bulabisibwa gye bali okukoma ku ndowooza zaabwe n'okutegeera kwabwe ng'obawa amagezi engeri y'okuhandolingamu n'okulizingamu embeera eyo eyitibwamu mu kaseera taata tukwebaza nti obawanguza kubanga emitima gy'abakabaka giri mu mikono gyo taata tukwebaza nti obawanguza obawa okutegeera obawa okumanya obawa amaanyi emirembe gifugira gye bali ekisa kyo kiri ku bo tukuweereza taata ow'ekisa tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina. Njagala mujjukire Yesu akyafuga era mwebale nnyo okubeerako. Mukama abawe omukisa mubeere bulungi. This is Diaspora TV, your #1 global network.